This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Africa Band eri mukuchanganya emyaka 5 kati nabali e London mulinde empanga Royal Regency Hall egenda okubeera September 2025 nga Africa Band etambudde n'abayimbi mikwano gyayo ediyawe Wininwaji Titus Vibes DJ Macpro agenda kuba omuziki ne DJ Waswa tuyoke celebrating Africa Band ng'enjaganya emyaka 5 atamanya Africa Band oli ku bibyo tiketi ya pounds 5 ate VIP pounds 7 emmeeza y'abantu 10 pounds Rusamvo yakatano nga Afrika sindongo mendongo tukunga abantu be Birmingham, Manchester, Ipswich, Scotland, Milton Keynes endongo egenda kutandikira mpaka kumacha teri bya mbozi ndongo njerere eno kusala keke Afrika yakuyima enyimba za yenkadde zonna n'empya kubanga obudde weebuli sawa emunga emiryango gikuddwawo sawundi togirabangako ebitaala zino zisikulini okubooking oba reservations kubira Richmond promos ku 0780 musanvu oba Uncle Dan ku 0745 0M22 oba Benadi ku 0787 amajaganya Africa Band okweza emyaka 5 mu London ku Royal Regency Hall nga 2 September 2025 gategekeddwa Richmond promos ne Uncle Dan. Uganda, for the first time ever, Craig David presents the Craig David TS5 live in Kampala. Catch Britain's King of R&B performing at the World of Sounds R&B edition, happening on the 29th of August at Sheraton Gardens. Tickets go for 200k silver, 5 million gold table sitting, and 10 million platinum sitting. Get your tickets now at www.cricket.co.ug or dial *252*4#. Follow the prompts on all networks. Craig David TS5 live in Kampala at the World of Sounds is brought to you by Gigman, Left Media, Noni V, ETS Events, and NBS. Ruzungu kadera zuku tujikole sawa namba Ruzungu. Ruzungu tugenda mu kujjira kutoka ntoko nimbuzi nyefuno nyefu. Ana bubura babaddi. Abakyala. Wale somwira mbaine mbuto katonda ya chembuto. Genda wedi waminge. Ya bawereza buno bukeke obutini. Singa babu mutwale bamusonse kamukamwa bwonna. Nawufulumiza mu nnyindo. Akiba ina guno omugogwa Musa white star premium detergent. Waliwo wanangalie mbola yakasajja kasendi kalimba bannange. Sendi bannange. Yes, welcome to yet another edition of Kasuku Live. Ebyewuunyisa video zonna ze nkoze leero ate esembyeyo yegendo soko fuluma. Anti erike ekitambo. Yasamira muli n'ebinnyo bye byente. Ffe tulina abantu abagoberera ne basanyuka bye tukola. Bali bokwata bali serious. Kadaawo. Kadaaga bamukubya akalulu. Abantu baagala bintu biri. Kadaaga bamukubya akalulu wakalayo. Kabadde kakatagera munuvu simanjala go badde ne nalukola tonja Samira Mukasa go izo gampa. So today we are joined by Jenkins. Yes sir. Originally yada inakuba Jenkins son of Namukasa Mukasa ne Namukasa lera abiri mmeka lera abiri mu munana agenda leero agenda leero ticket visa bya leero ani Namukasa agenda Sweden. Mbadde sikimanyi gwe bwana yalo kakasa leero lwakumeka lwakuna kulo mukaga mwite nti ogala mugulya mere ku cafe Javas
bwana akole wa balamu neruli teyakolayo ku Saturday bawe munyivumu yaŋŋambye baawe yamugobye ku social media atandika okubala ekinomo woman era akantu yakakomezaawo ne chana agitunda kuliko abantu bameka kandabe wano Namukasa live nayogedde naye eggulo naŋŋamu naye Kasuku sijja sobola omwami yangobye mu bintu ebyo bino nabyo nembivaako ebintu by'omwami we nabyo banna kati yaŋŋambye naŋŋamba munnange I'm going away agenda Sweden naate mulaba wuuna ataddeyo anti asofuna abagula channel naye after 7 days naye basaabu abalina alina 4,000 ezo tebajja zigula se 4,000 abantu bafuna mutwalo nga otaddeyo video olina subscribe mu 10,000 naye alabiseeko leero sister Namukasa Namukasa tukusabira birungi byereere mbu omwami yamugobye mu kantu namugamba akaviireko ddala mbu yali ekonyeko mu kyalo kulima ku bijja era agenze kulima ku bijja agende nga ali kiriini empewo zimuwerekere eswida alina okukola ki ate musajja yetaliyo esweden ani Kaskas yavaayo Kaskas yakomyewo yafiiriddwa taata we bambi taata we yafudde era olumbe lulina kawuka ono bagenda n'oziika enkya oyo gwe nandi mukwasizza abeere naye abeere ng'amulagalaga embeera zeeyo naye baawo ate taafuuka ekizibu ajja fuuka ekizibu kale eyo yembeera nga bweyimiridde awo now leero tubadde mu kooti era musajja waffe bamuwadde bail naye badde ya lusuubo mukama yekka yazizza ebibi siteetano nadde akombye kwerima Mukasa waliwo omuntu eyambuuzaako lumu nangamba alaba enkomentinga gy'okomentinga ku nsonga za Ntambi nanga it seems like you are happy that he was arrested kati yampa engeri gye nina okukomentingamu yampe nze ndaba banyone gundi bebalanyira nti banyone ebbeere yalwe bamusiba tewabalabako nabalaba kakati nze ava kukyoga nti ndi musanyufu yaŋŋambe nti kaliwo yogeranga bwoti mbere ku script ye kumanyira bantu nze omusango wa Ntambi sigulimu saaliyo ng'aguza contribution yayina giteekako ng'enajja eri nembaga mukole bwe muti lwakwaffe tetuwulirwa nnyo ne mode of kwetonda nze bampita bbali bati ne batumayo Council of Elders led by Eddie Sendi era Eddie yakikunnyonnyola kati nze baagala nkole ki nkube mabeere mu kyoto oyo nse bw'otaazaala nze sibonaabona nansi oleka ebintu ne bigenda nga we bigenda tolina kyamaanyi kyogenda gattamu nze siri looya siri mulamuzi kati mbumbeere ngende nkole ki batuleke kasita bo baalumiddwa bo babeere nga balumwa kati manyire yagambye ayinza oba kati ali asanyuse alya naye nga ne bamusiba yalya ate nze amina unique position nti abantu bonna abalimu involved mbamanyi jeefu kyali wange ddala mumanyi alani kyali wange ddala mumanyi Ntambi mumanyi so nze ate sobola kubeera nga mbeera wakati awo nga ndaba birabi naawe nagenda okulaba nga you've been neutralized ate ebigambo ebyatambulanga nawulewo nga naye mbivuddemu birekedde kubanga eno neeno nga bakugjamu nti lwaki okoze bwoti wandikoze bwoti kiva eno nogaa kati kubireke si bwewaŋŋamba mbadde sinakyogere kyoyogedde kituufu wootuuka nogaa kati nfa kinensi okitege sinze namutu mukyaba kiki gwanga ogwokutuusa obubaka obuveno naye erina butuusanga so let us go back wali so tubadde ku kooti bail was granted yes ndabye nga siteetato alemeddeko lwako oluzungu lwe mbadde siruwulira bulungi olwa state looza ayogerera wansi
gundi accent ebadde nzito mukko nempulidde olwanalukola kuba olwa slow motion awummula namu okuwummula atya Bereza pesa yulanga ati bana tugambe nalukola yangu tulina emirimu gy'okukola emirala nalukola awummulidde muliba obaira kirabangako data agenda abazana bekintu ekigenda ng'alanda wano ne mukomete mulabyaga omusajja atuttira data alandase nnyo ng'awummula namuno nga bakatyasa n'asirikira ddala yekijiwe bad person ate wali mu campaign yali ayanguwako leero tayanguyiddeeko naye kasita kyabadde alina okukola akikoze ababutawangula tubadde tuli kutugenda kunenya ye babutamuwa bbeyo twalinoza nti ono alandaze yakozeseza magistrate n'agamba naye kati tetusobola munenya wagukoze. So where does Ntambi move forward from here? Akyali ku musango tegunnagwa. Mpulidde bagambye 2nd October. Bagambye 2nd October. October, September. Next month is September. 2nd ejja kuba Tuesday. Neyo wa 28th kireza next week. Yeah. Kiba kitegeeza nti hearing egenda tandika. Bino byonna kibadde kigula luggi. So Ntambi akati addawa yeeteeketeeke. Tuddayo wali Jeff Kiwabwe yaŋŋamba there are 2 ways. They either settle in court oba bagende mu kooti bawuze. Kati Ntambi gundi Jeff Kiwabwe bategeeraganye aso withdrawing a case if they reach an agreement. Bate barikinze afune lawyer ali solid. Oba tukomeza nalukolera tulire data tewali kyakola. Naye nofuna lawyer ali solid. Bakole preparations. I suggest nzenga kulwanga asooka ave ku media. Okwa commentaries kuki? Ku lutimbagano. Because waliwo banga case wera mu court aito ina gireeta nyongo yogerako. What you say might be used to against you in court bwe bagamba. So zege magezi genyinzo mu. Asooka atambulira awo. Asooka abeere quiet awoze omusango eguliggwa ali gwogerako. But is there an opening Jeff's side? Bwe nakoma okwogera ne Jeff yali awadde window of opportunity. Because problem gye twafuna ali mu kusooka. All avenues zagezebwako omukulu n'agaana. Ayina agenda okusaladde ng'agamba waaki ate ono teyayogera nange, but you know all that was just commentary. The fact was he had closed the door. Nandi naye bamukuba nnyo oba bantu no banyiiga just nga oli gwenda byabadde ku channel ng'abantu egendereze engeri gye tuwogeramu how we deliver our narratives. Oyinza okyogera gwe ngolaba kyakusaaga naye ng'oli kimukoonyi nnyo. We need to learn to be sensitive. Fe kufe ky'ekyokuyigirako kaakati. Ne Jeff yali agamba kiryoke only problem gye nnina nti ate moderator gwe yali ataddewo alina okukwasaganya enteesaganya ezo ate agenda leero. Nze Namukasa engeri baŋŋamba yalina okukwasaganya naliko ne kuthrough a call nga bamukubidde Namukasa gwe kakugera okumediatinga ekintu kino n'ate ndoza Namukasa alina kati vibe yakyuse maye bw'oba ogenda wano forever oyinza okuba lwaki oteekako ekya forever naawe kyondeetera bintu bate ng'akayimba ka chameleon forever baby baby. Lwaki toja eno n'ojjondabako ndoza kati agenda mulabako era kati Namukasa uyo ne channel agitunze. Tagitunza agitunda. Atandwa kuba tanafuna muguzi wa 10 naye era sasa yagitunze dde. Gundi gaali UAP yali UAP yali what simanyi kale hali yaye naye agitunda. Simanyi kati awo beero ojja buuza ye. Sijja mbuuza sigenda mulaba agenda leero. We twogera wanayinza kwa kati ali nkumba.
omanyi bamanyi okugenda ku nnyonyi awo n'osooka okolamu practice ku Wero Beach n'ogiraba woogirinyira alina okukola research eri ennyonyi tebaakoze yingini tebaba nga gye bamuwadde ebyo byonna aba alina okukola due diligence waliwo ennyonyi gye baakoze yingini waliwo gye baakanise wano abamakanika baawano be bagyekwatiddemu oli yanga ye bagikoledde ku YouTube nga meja makanika ali eri nga abaga wano kwata of course kati wano tugenda kukola show gye twandibadde tukola ku makya nalabye Brian White yavuddeyo olunaku olw'eggulo n'asuulamu eddoboozi naga Jeff ezo ensonga zireke bano abaana biki of course nagezaako ku referencinga background ye ne Jeff gye bava ng'asaba nti ensonga zino Jeff kiwazireka obulamu bugende mu maaso. Mugamba mutya ono Brian White njagala mu following page yange ya Brian White official kubanga ziri page zonna akabanga kemaze nga siwereza bana Uganda banga tetwogera ziri hacked ziri controlled but naguddewo page ya TikTok eriko Brian White official eriko ekifaananyi kyange ekya birthday nga ntudde bwenti ntadde esimu mu maaso kubanga page gye nalina luli gye mwali mumanyi mwina gye twaliko e Dubai login zaayo zambula and I can't wait kubanga tugenda mu kalulu tulina na bingi ebyokwogerako nina bingi nnyo. Thirdly, I would like to pass even the other message to my veteran friend Jeff Chiwa nti abaana bano ekyo nze nkimanyi osobola n'okulinnya kaliro paka emyaka 3 ku 10 mi capacity yo njimanyi oli asobola okulowooza njogera ku Jeff Chiwa nenze njogera ku Jeff Chiwa muganda w'omugenzi Henrys abaali bamanyi ku Wilson Road omusajja yasooka okuleeta amasimu okuva e London abaali bamanyi Microsoft kati family eyo naye nsaba Alan ne Jeff bambi bana abaana tebamanyi obalowooza omuntu just yakera bukezi n'azimba erinnya but please take heart nkimanyi tuli bamukwana abantu bajja kugamba ate Brian abayingiriramu okubeera ne Jeff si buli muntu nti mukwano gwa muntu agenda kumweripako nga mwe mulowooza nti bwe biba naye nze I know myself I'm a legend ne mu bantu bange wano abali prominent abali mu art industry so please kale tuyisangeko katupushinge tuweze 10,000 nze njagala kujja live adios for God and my country. Oba Jeff adda atambula bali bagenze bwe yava wano ku Lwokuna olwedde ku Lwokusatu yali agenda Toronto kulaba show ya Chris Brown bwe yavaayo bagenze kuyuna gye bali New Orleans ne mwami Sendi adda asimbula leero ku makya ogenda pose etandika leero etandika Friday and leero kati ewaabwe Thursday egenda kukya kati ndoza batambula leero Jeff ayinza oba yatuuse Sendi namulabe ng'agenda simbula Seattle nga bamusiibula ekyeggulo kiromo bamwadde makoloni pozi Makara ali Seattle ne Makara bali Atlanta waliwo oli omwana sister wali e Seattle bamwadde makoloni ne minced meat ne spaghetti ge makoloni ne tomato sauce abazungu babirya nnyo ebyo bamuwadde nange mbyagala bamuwadde kiromo bamwerako wali akacupa yadde kade kagwine nga sita skylight oba Carlsberg oba Heineken dozade kamu ku bubiri nako nga nakasaanyaawo kati ebyo byonna oyogera byaki waki twogedde wali nti bamusiibudde ne tugenda mu maaso tunyonyola abantu bamanye tukolera abantu wano Mukasa yasabira information ebaagala bamumanyi yasabira waliwo abataye ku bifaananyi nange nabya ku Instagram balabe ng'omukulu ali ku kiromo yenna nalabye ku Instagram ovuddeyo weedifendinga kati saatege esho gyeri ne byennayogera gyebiri naye nategedde inside abantu b'embalala abayimbi batandise batto zaabwe zetwalina wano Reggie tiimu ye erina olutalo ne Tipol kakati olutalo olwo bwe nagenda wali nga tukola talk and talk ne ngamba ekyokusomba abantu kirungi it's a good strategy okubanga oleeta abantu bo kuba luli ku Reggie nasooka nendanga kyakusaaga nenkivumirira kuno bwe nakiwaanyi tebaasanyuse ne bakuba gundi twislipo kati abantu abava embalala ne bantabukira naye nga nze simanyi nekisaa ku makya nga nti wali okubayomba lwaki ayogera biki naye mbagamba ne muddeyo
Murivisiting. Mulabe show kye nayogera. Abaja ne baga nti ate gwe waliyo kiwanda buwanda. So abantu bembala balekera awo entalo bagenda so for now bandi badde bakwatira wamu. They have now two big giants. Noli omwana Omega bwanajja babere basatu. Bakwate West ye. N'ate kati olede beeyawulamu. Batandise okwerwanisa. Ekwapula issue ezaali ku regi zaali nyingi. Yagaana okujja ku press conference, yali agaanye okuyimba, yayitawo better issues ate abo be bazingamba abembala. So there are issues they need to solve those issues. Bayomba. Today wa Jeff. Yes. Ogambye nti kati ali America. Ali America mu yuna gwa ku Sunday. Eno Sunday jja kuba Monday. Simanyi oba akyaliyo extra time oba ajja kugirawo. Ayina okubanga akyaliyo extra time. Ayinza oba akyaliyo extra time. Bakyalibeeyo. Bwana amala akomewo wano. Naye nga taliiwo ndowooza alina representation mu kooti. Tekimataringa y'emisango gye bakisa okugenda mu maaso. Nadda waliwadde bagamba nti ate lwaki awaabira ye taliiwo. Nogera Jeff yagamba nti ye omusango guli between, according to him, guli between the state and Ntambi. Onajjanga witness. Ndowooza era nanga aba witness abalala bajja okujja nga kooti etandise okuwulirizibwa. Gwe kwoli ne Sharon. Bwe yaŋŋamba naye nga akaali katulinde tulabe. Naye byonna ogenda mu kooti bitawaanya n'ebyo. If you can set out of court ne mutuula Jeff si musajja muzibu. Ate kati olwedde omusajja amulazeeko nti baluli yali abalaata kyekyamunyiiza. Kyekyanyiiza Jeff. Ono yagenda ng'akola vidiyo endala nga ayongeramu. Even after the police summons. Yali akola nga yalaga nti tali remorseful. Ng'alaga nti tulina abanene naffe tulina abagundi biki olindoza n'alowooza nti ki lwaki annemezaamu nnyo. But of course Ntambi kino okuba kyamulaze nti Shiba yayogedde adde ku kooti yayogerako ekintu kyonna ekintu Shiba tanakyasobola kwogera ku Jeff kuba ennyimba zaalina Shiba ez'amaanyi ze mwagala zonna za TNS nnyimba za Jeff era Jeff ennyimba ezo bwazikuwa kimanyi nti afunako ssente. Nyimba za Jeff. Because under gundi copyright. Enyimba za Jeff. Yaina copyright yazo. Wankona tikuwa nzije mabega rwa Jeff. Zonna nga buzimanyi singo bungi. Abantu ezo tebakimanyi. So ye Shiba ine nkolagana ne Jeff. Gwe bojja n'oyingira mu boat oyinza okukakana ng'ate gw'oyokyeza. Nze kyekyo kyemmanyi. So tandika okulaba abantu abe kati kiringa oba ngambe ngani waliwo abantu kati Jeff nti ne Kamiri they work together for a very long time. Bwe balwana gwe ne weetekamu wakati bwe tomanya bo gye basinga ne bategeeragana oyinza okukakana nga gw'oyokyeza. So the way forward for you is nze to me if I was sanze nkibaddemu nga nina say about it bategeeragane out of court. Baroya bajja kwagala because bagala osigaza emirimu nti tugende we shall defend you but court etawaanya bajja ku Tuesday Adijani prepare. But does it make sense now sitting out of court after a person who has been sent to Rosira for a week? Ati abadde remand. It can be worse. Ochiraba, if you go to court and God forbid you lose, you even get a longer sentence. So okuziiza ebyo byonna what is wrong with discussing? Nayo ka video kamunga Ntambi oba ka audio ke yadda agamba talina buzibu na Jeff yena waba mu omulimu agumuwe tandikira kutereza ensonga eno mutegeragane shake hands munywe bereya ate gojjo jigula buy the better yes how much 120,000 oli omwana bwe yagamba oye yagamba 120,000 mu vehicle. Those that know bulijana ngamba otutiisiza bwerere kuche 12 kyo era sitiisatiisangako omuntu nze neebikulira macupa gange nenywerako mpola mpola nenga settlement out of court kyemba mu encourage kuba era nalabye ne lawyer ngundi meya mulya nyama naye kya suggesting Brian White naye kyagamba abasinga bagamba kyebyetaagisa nnyo yani omulago nalabye yadde agamba abantu baweraawo set out of court mukigwe buli omu amanye nti kati boundary zange zezino you move on buli omu abeeraawo kati bagenze salako kisunsu
Ekisunsu kyeki. Ntambi leero mulabye mu kooti nga talina kisunsu. Kino ekyo mu maaso kino. Alinga ejekirizo yasama badda. Alinga Sinotra. Nafa kiganda kye. Kikulu kya kino ekimweyimiridde. Wala mukulu wazze. Ate mujja simanyi bawano waffe mu Ndeeba. Omumanyi oyo mukulu we. Asimumanyi naye mpulidde bagamba abafu. Wa mu Ndeeba muno. Tabi muno mwakulidde mu Ndeeba. Ate lwakyagamba nti weekyanja. Ja atonja se. Ekyo nakibadde kireese obuzibu tokiwulidde? Nkiwulidde. Ayogere wendeeba Ntambi ffe tuli bendeeba lwaki agakuba waja anja hizo kwa yakulira mu Ndeeba naye ng'abeera kyanja apangisa bupangisa gy'asula ate gy'opangisa koti bakubuuza osula wa akapangisayo emyezi 8 eyefuuka wammwe simanyi naye ndowooza bulooza nti yakasengayo edda Ntambi tetwabeeranga naye eyo paka bwe yafuna gwe ne Shalom nadda eyo. Now, Jose Chameleone, wamulabye ka video. Namulabye video ekiro yagenze. Ali depressed. Yagambye tali depressed, anobaloza ali depressed. Yagambye ali depressed. Yes, at one time yagambye nena ganze siri na buzibu. Yafunye obuzibu. Bruno K amutuukiridde. Nga yagala muteeka ku kimpanya. Mba muteke ku kimpanya ye. Ye kimpanya ekiboozi. Kimpanya ye oli omulala. Kakati namugamba nze tompita ku ebyo bintu bibyo mbeera kusabiriza mubeera ku channel musabiriza tompita noza yakiguddemu kyonaga mufunyako traction ku story yetambula n'ataba happy n'akola live ye ekire uwe kwa right iyo gye walabye n'atukubiramu n'akayimba kakapya karumba kalungi wakawulidde so obuzibu bwagamba ebintu bye still maintaining ati ebintu bye by'abaana naye ate tayagala musayiningise kiraamo ki ng'akyali mulamu nti ebintu mbiwadde baana ng'akyali mulamu alina abaana be abaana ba Daniela bali bataano waliwo Aira Mayanja bemmanyiiko ne Ana Mayanja wali abalala simanyi n'abo we bali kati bonna wamu bali entitled to Seguku bino ebirala ndoozi alina issues kuba bwe twakoma okulanga bali mu kooti ku Zoom yabuuza Daniela contribution ye yali ki kuba yagamba n'ennyumba Seguku gy'agaayanira yagizimba ali ne Dorotia kituufu kakati ate Dorotia omwana we yaddewa alina entitlement more than Daniela the issue z'alina so ye issue gyendaba agezaako ndowooza kulaga nti ebintu by'abaana ekyeno kyoga nti alabire Daniela alabika yagaana tewali nsonga lwaki alabire Daniela ate nga Daniela naye akola mu argument yonna kyesibuliramu ennyumba y'omu America wagiwuliddeko yabaaki bagyogerako Kamili mu submission ye yagamba yabagulira ennyumba y'omu America ne Daniela tagyogerangako lwaki takayanira eyo olwedde nga mwali ebintu bya Kamili ebimu oba tobimanyi waliwo bye tutamanyi bingi naye at least bye tulabako bye tubitegeera Daniela ennyumba ye Seguku tagenda kudda gibeeramu yafuna obutuuze bwa America omuntu kasi yafuna obutuuze bwa America era ajja guno mwezi leero bali bangambye end of this month agenda bba Kampala wano ayagala kujja Kampala alina ebintu byagala okukwasagana oli bwe yali angambye nanga netofaayo nja kubulira ng'alinye kigatto wange ali awo nawo ali ku airport alinze olubwera ng'alinye ng'atubuulira now she's in the kigatto alina mugamba kati oweerezaako n'ekifaananyi tompa wu information omubuka swi nogaa wuyo alinye n'akikuweereza yali angambye end of this month endooza tebinnaba kuba simanyi I don't know where that lies naye nga but how did things get there divorce ya Kamili ne Daniela baddemu pending for a long time okuva bwe yava wano waba nawulirako tebali bagifiling emakingi court simanyi gye kyakoma kati kigatto wange oli yaŋŋambye nti Daniela yafilinga mu America ne wano divorce eyo kati ndowooza ayagala bigira ki biresolvinga
kuba byali tebiri signed. Oba Daniel ayina omusajja omulala. Kisoboka gwate kati myaka 7 oli mu America talabika bubi. Okoloti. Kuba ne Kamili abadde alina oli owuwe. Gwe tulabako. Oli mukwano gwe. Onyenyawo bunyanya. Ebintu si byangu. Naye tubasabire ensonga ezo bazikwasaganye bulungi. Si nyangu ate zigwe. Ate z'abaagala na babiri family. Temuzeeyingizaamu nnyo. Waliwo bentandise okulaba video mubawa opinion zaabwe tezeetaagisa. Oli mukyala we. Amulinamu abaana 5. Kakati gunnyonnyola ki? Baade bonna emyaka meka? Bagamba 17. Baleke bantu bakulu besooti. Bekwasaganye ffe tujja kuba tulabulabe. Kyone Kamili nswa mukubirako simu ku bintu ebyo. Ne bebe tabiyingiramu. Kuba kati amugambe ki? Tewaba. Nze yagambye abantu balowooza live. Mulowooza simanyi kiddako. Nze mmanyi buli kiddako nze kimanyi. Okay. Mudra, I think now it's a developing story. Mudra ne kampu ya Mudra obadde ya Afriki Gaza. Besanze olunaku lw'eggulu. Ngumi ku ngumi. Egaali ya Mudra tezannya. Naye okusinziira ekyabaddewo n'eggulo. Baabakubye. Bagaza bakubye. Kusinziira ku video ze nalabye. Twagenze omaliriza nga Mudra afunye abapoliisi waliwo gwe baakutte. Omu ku gaali yooli. Video yatambudde awo ng'amucekingamu. Of course Mudra ye yagambye tebinaggwa. Abaana ba ghetto tebiggwa. Mundo omanyi asibuka. Kawempe ku Gaza. Abeera wali kyanje ewaffe. Ye ghetto boy waddala. Era nze oli yaŋŋambe yambulira Mudra nali mulaba ng'omuvuko wa bulijjo. Naŋŋamba oyo alina eggaali. Ya bulabe. Yemu kuzisinga okubeeza omutawaana wano e Kampala. Naye ndoza okuba alina imaani nnyingi. Eddiini muye nnyingi. Ndowooza akwata mukono addinganamu katono. Naye mbwe eggaali yali tezannya. Nkambwe. Kati bw'ogamba ne Fiiki Gaza naye alina eggaali. Ebintu by'eggaali ebyo tunaabikomya ddi. Kigenda kubeera kya ttabbo. Bikwabo tebagenda kumala kati. Era koona ebbanga erimala tujja kulaba nga banna. Aya. Mugenda kinyumisa ekibuga. Musanze mumpandira mukuba maneja wange. Musajja omu basajja 10. Dogo tubalabye. Omu ku omu. Buli omu alina referensi ye. Obimanyi. Bakubeera binyuma nga bwe muli abajuwaaji. Bigenda nyuma mu kijuwa. Omuwanda mbalaba. Manager. Mukubya manager. Mwewaana kuba manager. Manager fighter. Did I fight? Nwanyi. Netujja gigobera story tulabe. It's a developing story. That we think now that Ntambi story is out of the way, it's going to take surface. But chemba saba mwenna temwetta bannange mukyali baana bato. There's a lot of good life ahead for all of you guys. So mulabe engeri gye musobola okukwatagana, either you ignore each other oba ne mulaba how you can resolve that matter. Nakyaziza Sami owa Mighty Family ng'ayagala Bebe Cool amuddiremu. Namuddiramu emeka. Have you heard of that story? Nawulira nti yagenda n'akabira Bebe Cool amuyambe obujjanjabi. Bebe Cool namufunira treatment okuva e Nakasero Hospital. Kati Bebe Cool ndo zadde akyagala ssente nga Bebe Cool akyali kutwala London. Kakati ndooza ye n'alaba nti ate kati Bebe Cool engeri gy'ataliiwo n'agenda ku kitebe e Kavule. Ye agamba yali yawandiika ebbaluwa esaba obuyambi. So yayadde ali awo nga bamukubira nti ebbaluwa yo tugituuseeko, omukulembeze ayagala kukulaba akuweeyo kyakuwadde era kwekujja. So si nti yagenze nti ye oba eki
but he had written the letter behind way back and he got the response because he says abagala obuyambi okuva ku nopo banji, so they go phase by phase, buli omu ne bakuwaayo kye basobodde okukola ki okuwaayo. Ekyo kati wakati we ne bebe era inagenda mula physically amunnyonnyole alowa abaana amutegeera kuba ezo camp zombi tezikwatagana. What was his undoing, Sammy? Okubanga yava eri naga abali tebamulabirira yeetaaga obuyambi okuva wa bebe. Bwe yali ayagala ne bebe yayiwa kubali amazzi. Bwe nawulira nti yamugamba nti lwaki tebakunaga nti sifuna response. Bwe nawulira onamugamba kale tofe oli mbwete ndamusinira obuzibu yalina. Namugamba kanfunira obujjanjabi. Era biru za Nakasero Hospital bebe yali ayino oba yasasula. Kati ku Nakasero Hospital babadde bamujjanja baki? Simanyi kuba agamba kyayagala sajjale. Kati Nakasero babadde bamujjanja baki? Simanyi bulungi details zali ku Nakasero baba diagnosing ati. Necho nache kiro bebe janja ba mitima. Abali mitima tewabalaba. Olaba lemeddwa kuzaala batwala nabo sasulya yalina okubanga jamusooti. Naye gwe olaba nti ate kati time wena nja kusooka kudda eri oli ayinza okitwala obulala wabbe kitufu tebakolagana. So and for him, but now this involves saving someone's life. Ate kakati bamodde million 3. Yeah, but the 3 million is not enough. That is what he says. Mukulembeze nti zino zowadde tezijja kuwera okamera ali we bekwatira tezijja kuwera naye nkusanzire wa bebeku yakimugamba kwano najja kunyiga najja kunyiga kati atera ono yajje eno muwada te kati azzeeye wuli akyali mukatwawo kati akanene kuba yagenda eno ono namuyamba kyasobolawo okusooka nadduka naddere eno ngono tamugambi ate eri tayogera nti n'erinvu wegamba oli ayinza okulowooza nti kati yakomyewo ewaka Bobi Wine bayaloza musajja yakomyewo ewaka n'amuyamba n'ate bw'anamula nti ate ayita eri ate ali eri ate aga ati gwe nyamba kirage oba butaba mu kifo kimu yeetaaga kuba mu kifo kimu nakyo mugambye awo eggolo ne mugaa nti he needs to find a common ground wa waayimiridde ekyo ne kiva mu ddiiro. Simanyi ani anamukwatirako ku ekyo oba anaakikola yekka simanyi naye oli omukulu sinayogerako naye naye sirowooza nti ajja kuba musanyufu bw'aba yabirabye. Ne Madubala nno omwami gwe nalabye bwe yajja mu kooti wiiki eno oba omusango n'agukkiriza anti kati bw'aba yagukkiriza naye Madubala bannanga omusajja abeedde ddala mu kooti abantu bamwerabira. Abantu bakwerabira. Abantu so much is going on. Nti bw'obulawo kw'ebbanga ng'oli silent kivaawo. Kiviirawo ddala. Kati mu wiiki ntola abaana bagenda kuba baddeyo ku masomero. Abantu bagenda kuba banoonya school fees wano ne wali nga badda ku ggwe. Buzibu bw'amaanyi kakati mayite family. Simanyi sina magezi ge nnyinza mwona ntunula butunuzi ndabe. Bwana yambibwa omusajja n'amukwatiramu kuba yalina capacity emujjanjaba. Naye ate bw'amanya nti toli wano na wali amanyi okwesikamu. Tubadde nneeyo twavuddeyo nga tuli ku Madubala. Madubala simanyi nnyo kyamusibya. Saamanya nakumanya. Naye yali awo. Geza musajja afaawonye. Madubala amazeyo bbanga. Mukasa. Don't. Tuli ku bintu ebyo. Tokigezaako kireke. Kati gwe mbulira bye mbanjogera mbere nga mpisa mbuyisa wano bwenti. Naye nno obuzi omusajja wange omayike gwe bayita gundi Matayo ki? Erinnya ye Matthew Mukasa yabeeranga nnyo ne Shaka Mayanja gali munene bw'ati mumbi musirise. Yafudde bambikidde jjo wano alabika omusajja adde alina jetiki bulungi embu yafudde bwe mbuza ki ekyamusa bw'adde ne diabetes adde alwana ne diabetes zirabika ze zaamujjembulamu abantu balina engeri gye bafa. Then ne baŋŋamba nti ate ono omusajja ekizimbe kye kidiridde hardware world bakiyita bati kwagala ali omusajja oyo mugagga linda kunzijjukire wano bangaye naye yafudde. Linda kummala omunoonya linnya balimbudde saagala digira ayinza okuba nabisangudde waliwo olaba hardware world
akuba akayita baagala omukulu ye baagala mugagga baagala ate ne bondi y'emmotoka awo nakawo tinaye yafudde adda alinamu obulwadde bwa kansa nti ate bamukuba n'amasasi twagenza okulira naye jjo yafudde naye nga ntunga balina engeri gye bafa ne tuddeyo wali nti bulamu tetubuzannyisa busobola okuggwawo anytime kati boolinawo buhandolinge bulungi anytime anywhere nawo nalaba evidiyo ya Madubala eyo neŋŋamba omusajja kale Madubala yajjangawo okuyaya ng'ajja n'engatto ze ng'alina abakazi abo bamuwagira naye engatto yali azitunda oba yayambalanga nnyo yalinga azitunda kubona yanga tezikendeera yalinga azitunda kuba nze n'omu yayagala okunguzaako awo engatto unfortunately nga tentuuka yali atunda mpya oba ezaffe zino ezaffe eziri used ze yali atunda ndudde omulaba ali mu kkomera ali oba kitalya aye nagambye kitaliyo tewazannyo mu mawulire ge tulinawo olunaku olwaleero Madubala bamuleese mu kkooti Entebbe olunaku olwaleero ennaku z'omwezi nga 27 ogw'omunaana Madubala bamuleese olunaku olwaleero olwokusatu mu kkooti ne bamusomera omusango era omusango n'agukkiriza era fe abadde mu kkooti mu mbeera yonna ebaddewo omuwaabi wa gavumenti atuuliddeko ebimu ku byayogedde nga nze abadde mu kkooti omuwaabi wa gavumenti ataddeyo okusaba ku eri omulamuzi n'agamba abadde asaba Madubala asibwe wakati w'emyaka 7 ndowooza n'okuwa engasi ya miliyoni 15 okusinziira ebibadde mu kkooti kuba mbaddemu munda okuwa miliyoni 15 oba n'okusibibwa emyaka 7 okitegedde Madubala omusango gumusse mu era omulamuzi agenda kuwa ensala ye ku lunaku olwokutaano ku kkooti Entebbe high court ey'Entebbe so mwena banaasobola okubaawo fe olunaku leero tubaddeyo ku kkooti mujje tubeere wamu Madubala bagenda mumusalira oba naamusalya myaka emeka naye nga bajja musalya wakati w'emyaka 3 ku 7 n'okuwa engasi ya miliyoni 15 so mubeere bulungi kyekimu era ne musajja waffe Sipapa yava wano ng'asaaga omanyi nti Sipapa agenda weza myaka 5 kumpi giweze kali kumpi giweza banga nalabye ku mawulire gyo nti yazzeeko mu kkooti tebamukwata nga Museveni yakalayira simanyi was it a year after nga Museveni amaze olayira nozo okiraba osoko kirungi talabika bubi naye ali mu kkomera bwaze ati wali okukola mu kkomera n'omulano nga kola ali munyedde ne Sipapa anyiririra ddala si oba anyira n'okusinga bwe yali wabweru ate wabula omuntu buli omu singa osobola funa engeri gye weewalamu ekkomera nze nalaba ebintu bye wali ku poliisi katwe nga kabalagala ng'emmotoka zonna zoonoonese bale emmotoka bw'ogipaka mu parking ya poliisi yajjaawo tedda nga kyeki tedda nze lumu nga nakatandika ovuga nawetako olaba ng'ova ku Absa ojja ku Serena kano mfa ky'okumalayo round nenkaweta buwesibe nti ne bankwata ebiseera ebyo n'omwami waliwo omwami awo omumpi ye yali omwogezi wa poliisi atali Semeo Nsubuga waliwo omwami awo omulala asikayima waliwo omwami awo omulala ne Kaweesi ne Nabakooba yali akyali mu poliisi nga nkubira Stanley oyo nga Stanley akubira Nabakooba Nakooba nga akubira Kaweesi yali in charge awo tugenda okufuna Kaweesi ng'emmotoka emaze otuuka emabega awo nangamba emmotoka yebe emaze otuuka emabega wano waba tewakyali kyakkola genda ozisasuleyo nga ngenda mu DTB nga nsasulayo ssente nagenda okukomawo nga battery bagigyeko dda nga tezinawera 3 hours nga battery yabuuseeko dda kati owemalayo omwezi ku CPS awo I think that's around 2015 now we what kati you can imagine eza Sipapa ezimaze kabalagala emyaka n'emyaka poliisi ine enkwata gyekwatamu ebintu awo bannaye chapu ogenda olanga but today twale tulina okubeera ne Namukasa tukole Namukasa ayitokera okwogera ebyo ebintu kati bw'ataagendi kati wali agenda ozokunnyonnyola bano lwaki tazze wano ku kisho gye tukola buli mwezi anti mukyala omwami we yabimuganye omwami we yamugambye ave mu bya YouTube bw'agamba gwe katofaayo omwezi guli tugenda kudda kutandikire ku nsonga bw'anaaba akyaliwo
ekyo njagala oteekako ne ku ssente. Sijateekako ssente. Ojjukira oli gundi gwe nalyako ssente sendi gwe yasibako ssente. Gundi ani omusajja wa Metro ye yali ani kankebere wano erinnya lye ssente akyabanja ssente. Yampeereza message omusawo Tinta. Musawo Tinta. Musawo Tinta nkubuuzizzaako nnyo ssente nazirya egundi eyo e Canada nalabye kaye abasajja bawala na tebasonyiwa nalabye kaye kyakola Ntambi yafuna yava wano nga tebakyazigatta yagenda ova wano ng'olutalo lwabwe lukutte wansi ne waggulu. Kati omusuubira okunakuwala naye ng'olede bava tebali bakambu oli oluusi tetunenya nnyo baana obulamu bw'ensi tukale oli yakubbako omukazi temukolagana bw'afuna ekizibu akusubire ni musanyuke nnyo bw'ogenda kujja mbu mwesonyiwe baade wamu ne kakalamu ndoza eyaddeko ne kakalamu wayifuna kyeyapostinze ng'ali ne Jeff ne Alan ekyo kyekyasooka bwe yabagwa n'amala n'akola yakoze wana kakalamu banayibula yakoze bbiri waliwo yakakalamu waliwo yayibula abaana tebatudde mu kifo kimu bayize engeri gye bakolamu ebintu bino kati nabo batuula wansi wakati kubanga bw'okola it has to look like naffe oba bwe tuli so ogenda mu paaka n'okwata kati anti byonna byonna ebibeerawo abantu baffe abali ebweru w'eggwanga abamu baali balwawo buli kukkiriza nti omanyi YouTube teri nti eri Kampala wokka eri everywhere and people are making money off it. Yes. It's just that ffe tukyalina eri embeera erowooza nti because we are seated here twenyumiza bwenyumiza. People are making money off content. Yes. So abaganda baffe abasinga ebweru ndowooza bamaze ne bakirealizinga kuba omuntu omu akigezesa agenda nti omwezi benkolayo video zange 5 maybe nyinza okukolayo $3 zange 3 because alijukira monetization yeri yanjawulo okuyawa yawa nofuna kinjiko because you know bali eri babeera balaga nti bava eri okulabibwa all over the world. So kati omuntu bakeera kumachanga channel yo omwezi mwaddeyo $3 oba 4 kale ne bebeera 5 bina kyebimwongera ku bills ze zasasula bina kyebimwongera ku ssente ze so kati ne barealizing nti bannaye abasajja bayiza okuba batuleka ate kati gye bali so ne basalawo bakola na happy for them baba basobodde okukola kuba content tetusobola mu exhaustinga buli lunaku wabaawo ekipya ekijja kati bwe beekolamu akantu awo nabo ne batambula gye bagenda osigaza ku besinga nnyo ku stories ziri eno gye batali. If they can start to generate stories of their own within the community where they are nekibeera nga kiri segmented naye anti community zaabwe banaabiraba kubeera abajja okusinga obeera ate kati kye balina amanya baava nago wano kati oli baaba abadde ayagala kaye bamugwako nga kaye akomentinga ku byawano kimukolera maybe the only difference then will be if he begins giving inaccurate information then it becomes a problem but I think they are doing well and I'm happy for them bagende maaso bwe batyo biri ebyasooka okubeerawo nga bazaalawa ffe tuli eno baani not necessarily kaye ne bakakalamu but so many other people nze nina bangi benda waliwo abanvuma last year Kasuku biki bena bagamba mutandike zi YouTube batandika and they are doing well ebintu bitambula okusingawo ojja n'oleekaanira obwereere information n'omugabira obwereere make money off it. Neno wiki nalabye oli mu ntalo nnyingi ate nze nina olutalo lwendimu olusooka abagwagizi ba Uganda Cranes si basanyufu naawe kintu kye wateekawo ne kikubisa Uganda Cranes kijja ku kikopo ensonga emu olina ogittanyaako ekyokubiri nalabye nga mwetwala naani n'abaho yaani yoyo gayi yabadde okola kiwalakoda dduyiraawo oyogera n'oganda oyo gundi yani oyo gundi oyo Nalebo abantu kati Nalebo yetwala tetwetwala Nalebo just wagambyeko nti abantu nga Basiru naye yagenza omumaliriza nga akitegedde musiru yakitegedde nti maybe
wabaddewo misinformation kati obuzibu bwe tulina ate nze nno nadde sibimanyi nabbimanya ye yabiŋŋambye yanga nti abantu bali eno bayomba nadde simanyi tebayomba nagenda nali ku show yange nenga nti abantu abakola church services at 2 hours it doesn't make for me as me nga techa making a sense bw'otunulira eno mu Catholic Church kubanza nadde njogera ng'omukatoliki nti bw'otunulira mu Catholic Church kati eno ne papa yennyini Pope Francis yagenda okufa ng'agezaako okuintroducing reforms of course zaite tezisobola kujja zonna lumu but they were going to come era nono papa ojja mmulaba eventually after some time kati ne Archbishop ndowooza oli eyaliwo baali bagezezaako okugamba nti I think you heard of it yagezaako okugamba nti service bazikendeeze time ne bateekamu ne kya charismatic ne bagezaako n'oteekamu kya charismatic dance and you know and music. Why? Because abantu asinga bali batandise okugenda attention span egenda ekende we bali nnyo so kati naningezaako bbawa bano nti nze saagamba nti sisaba but what I was trying to say was obudde obubeera 2 hours is a long time and it's the honest truth fene waffe mu church baali baabiraba dda era nga bagezezaako emmisa kati bagifunza to around 30 minutes 45 you know kati zino eza Sunday kale ne zigenda kwaffe ewaffe kati mu church ngenda kuwa wali ebukodo ku St. Andrew Kagwa tulina emmisa ey'essaawa emu ya luzungu eggwa bbiri ey'essaawa essatu emu ya ssaawa emu then oba tulina n'ey'essatu anti kane zigenda eno nga zikka mulimu emikolo emirala then ne tubeera n'ey'okwennya ey'essaawa ennya kati Agnes nga mulimu ebyokubatiza biki most times baagala by ssaawa 5 ng'abantu bamaze bakola ki bafuluma lwaki abantu edda twagendanga mu church amazima ne basoma ebirango ne basoma obubaka abantu ne bakoowa omuntu agenda okuva mu church yagiyingidde ssaawa 4 nga ziri 7 kati ennaku zino obufumbo bw'ennaku zino bukambwemu omuntu asobola kuva abantu bakola paka ku Saturday abantu banyuka saa 12 olunaku lwe balina obbeera ewaka Sunday ate ne babeera mu obufumbo ate lwe balina obukola ki obunyweza kyava olaba kati bano ba Prophet Elvis ba Faneru bagenda service baziteekayo lwakubiri lwakusatu olusi basaba ku Lwokusikuba basaba ku Sunday kibeera you know and of course era dynamics ozirawa weeziri n'abalokole nabo bennyini kati ekintu bagenze bakikyusaamu tekikyali kiri ne twabeerangawo nga kumpi buli wiiki babeerayo ne overnight bagenda gabagamba marriages interrelations okitegeera but there are people of course who believe they know God more than us obaleka noga nti it is their opinion nokibalekera ku ky'omwami oli ow'omupiira yavuddeyo n'acorrecting a statement sagira nalabyo katono sakite yakicorrectinze n'agamba nti akasuku gwe tolina musango n'agamba n'ekirala nti mu mupiira bakwetaaga butereevu eyinza okubayamba butereevu ate kati obuzibu bwe baali balina bwebwo abantu abali mu ba sports journalists nze nabeerako nabo abasinga balina inferiority complex abalala balina we batunudde tebaagala vaawo kati olaba bino ebintu bye tulimu Trump yavaayo n'ayogera nti social media yamuwanguza akalulu akakoze eki era yensonga ki be yajja yawa TikTok chance nagamba badde ennaku 9 n'abongerayo okulaba nti batereeza balabe how they harmonize kati ffe tukyalina abantu baffe Mukasa bakyalowooza nti amawulire galina kubeera ku TV galina kuba mu newsroom. I'm going to give people a reality wake up call. Ennaku zino kati bw'otunulira Alan Cruz yazimba studio yiye. Seimo Kapata yazimba yiye. Sakoza ali mu kuzimba yiye. Okitegedde? Ffe tuyina eyaffe. Muhammad Nsereko ali mu kukola a full-fledged studio awo wansi ku Nakumaati. Okitegeera? Ayagala kukola bintu mu real time. People are now investing heavily in social media. Yes. Balabye returns. Gundi NRG ereta app. Play it loud. Ngabo laba Netflix. They are signing people all over. Esawa yonna nange bansigninga tuli mu kuteeseganya. Ba Salvador ani Kansime bani bona baba signinga dda.
kati bagenda kukola kibasalu anti kati baba signing okukola content ngabo ola Netflix ngaberi kati bwogenda ku Netflix for them they are doing Ugandan content ali a bit urban kati bamuzanyira wali wansi kati bagenda koyesa of course gwera mu podcast ezimwawo bagenda koyesa different places motive wawa negundi ya studio ani Bebe Cool nozo kira kugagamero wali anti kati Bebe Cool ojukira yatugamba bagende Tanzania ne Kenya kye yalaba abantu bine bya mainstream bikyaliyo yes bikola naye kati ate influence eri mu abaana abakola ffe bye tukola kati ye n'akipiikinga mangu kati tukyalina bba abantu abakyali mu shade eyo abalowooza nti ebintu bwe byali bwe bikola ki kati bo tebaategeera lwaki Fufa yagamba nti Kasuku mujje ku Cranes. Njagala okubeera nga nyanukula muganda we Kasuku yavuddeyo n'akola video envuma naye muganda we Kasuku sikwena ku buzibu ndi wa mupiira ate sinoonya ntalo njala okutegeeza nti ngabo bye nayogera byali bya mupiira nali sikunoonya olutalo oli mugave munnange Uganda munnange ate era muganda we Kasuku tukwetaaga ng'abo omupiira because bw'ona twegattako okutuusa eddoboozi lyaffe olina platform ennungi era esobola okutuusa eddoboozi lyaffe eri abayinza okuyamba okutereeza omupiira gwaffe nkusaba Kasuku otuuse eddoboozi lyaffe eri maama Janet Kataha Museveni eri President Museveni eri Honorable Minister Abalamu okubeera nga bayingira mu nsonga zaffe ez'omupiira nkusaba Kasuku era nga nkutegeeza nti tolina nsobi gye wakola kubanga wajja mu kampu ya Uganda Cranes wabula ensobi eri kwabo abakulembeze nti abakulembeze nga bwayogera nti tebamanyi kyakukola gwe kenyini wakyogedde tebamanyi kyakukola naye tukusaba omanye ebigambo bino nti mu kifo ky'okubeera nga bayita abantu b'omupiira okujja mu mupiira okujja mu kampu ya Uganda Cranes ba Denis Onyango ba David Obua ba Vincent Kaizi ba Hassan Waswa ba Tone Mawejje because ba mupiira ati bamanyi n'ekyokwogera eri abaana bano okuba encouraginga okubayamba tactically okubazimba baleeta mu bannamawulire chovola batoyina nsobi kubanga ensobi tugikwata bano bawagaluka abali badde bajja mu kampo okuyamba abaana bano Fufa siyesobola okukola ekisinga obulungi okubateeka ennambole okubeera nga basala tiketi oba bayuza tickets kwaba abantu abayinza oyingira mu kisaawe naye nga n'omukisa oguyingira mu kisaawe okulaba ku mupiira gumumiddwa nga ddani wagaluka n'abalala bonna abakola ku geeti z'ennambole tulwanyise ensonga zino tulwanyise ebintu nga bino tusobole okubeera nga abaana b'omupiira aba Uganda basobola okubeera nga bayambwa n'okufuna ssente zaabwe mutuyambeko n'okupushinga ssente president yasuubiza abaana b'omupiira biliyoni mu miliyoni 2 buli geemu gye baba bawangula tusobole okutuusa eddoboozi ssente zijje bazifune balina okubeera nga batuuka mu mbeera Michael Ssermaga zaalimu Obadia mwafiiridde n'abalala abazze bafiira mu nsonga nga zino njasanyuka nnyo nga tukolaganidde wamu njasanyuka nnyo nga tukyusiza omupiira gwa Uganda mwebale nnyo. Because the feedback was a lot betwajja ffe twajja naffe byakusaaga mabina biki bikyo kitegeera abantu ne ba picking that euphoria ne bambala ekintu kati ne baga nti abe bano banga be batambula let us attach to them tubaleete ate batuwongereyo kati bano tebakitegeera bano bo balowooza nti ffe tukolera magogo byalimu ebyo kati bo balina entalo zaabwe ne magogo nawulidde ne gundi waliwo odi yafulumye ku TikTok ya Onyango bwe yayomba luli ntakyaddamu ebyo byali byaluli anti baabikomezzaawo kati kuba bamukomezzaawo anti abantu baffe balina omanya ekintu kimu Jenkins buli muntu akalimu kooliko olina lwana kakuuma bw'aba magogo ekigenda omuwa clout asigaze ku kifo kye ng'abadde under pressure that is nga kyakuleeta Onyango agenda ayogere n'Onyango amukonvisinge amuzze ku sayidi ye kati abandi baffe kye batamanyi nti buli mu nsi buli omu anoonya wiini oba kitegedde ate mu bulamu they are no permanent enemies yensonga wakyola nti abantu bambuuzanga nnyo nti Kasuku kati ono yakoze baati kyeje nemwa nti yoweemu obudde otegera kyegamba kubanga ogenda kuggalawo oluggi ate enkya ntuuke ng'omuntu gwe naggalira ebweru yalina okunsambira akaggi wano okitegedde kati bo balina entalo zaabwe ne magogo kati mu kifo ky'okugamba nti magogo baaba akozesezza bakasuku naffe katwekwataani
bakasuku tulabe message yaffe bagiyisaawo batya basooka kwagala kulwana kati bagenze okurealizinga nti bino ebalimu byonna tebijja kuyamba ng'ate bamaze okwokya waliwo omusajja nga oli yani yakola ku gundi yani yakola ku KFM owa sports yali ani gundi Patrick Kanyomozi omuna bwe twalyanga nabo emmere wali mu kantini wali wansi Dakaba Dakaba mumanyi Wasike n'oli omuvuko omweru omuwanvu akona ku ssanyu kati gundi nerabidde erinnya Clive Kyazze anti kati ba Clive bo balitegeera dda era ba Clive bo bobalaba zino tournament za kafu sima netball biki bakwatagana dda n'ezo zi international federations ne juzi yali mu America yes bapita tabbo baani bo bamanya nti kati omuzannyo gutambula gutya kati bo batambula dda kati bano bo tebannaba bali mu rudimentary gundi phase ate nga balina otambula kati saawa eno omuntu yenna ali eyo bw'oba olina agenda yo gy'opushinga tokolima totiisatiisa in any sphere bannabyabufuzi kati luli twalina ennamere nga ze waffe kwogera ku bintu bya Anita Mongo ne Kadaga today kankulage views z'ayina uyo one day guy n'emitwalo 3 ogirabye meaning 30,000 people watched that video kati lwaki totuleta ku gundi kumulangira oli owaffe n'ayogera ku election z'abaddewo mu kati kino ekyabaddewo wano kyekibalaga abantu bashiftinga kati bamukula babadde bakyali mu bya tujja kwogera ne TV tujja kukola ki abaana nga bali eno bali kuba TikToker omwana TikToker buli ka video ke kafulumya n'ateekako ekifaananyi kya candidate bali eno ku debate mukula yagambye yakivuddemu lwakuba bali bonoona ssente nnyingi kyekyo kyenkunyonnyola the bribes are insane anti bano bo kye baakola baamanya nti ne betumala eri amaanyi gali wano otegete kyenkunyonnyola and that is where we are moving era teweewuunyanga mu kalulu kano abagenda osinga okufunamu batikitooka nze waliwo abasajja bange baagala kwesimbawo naye bagumu obaga muleeta obulanga muleetugire nga beekuniza abamu bate tebannafuna gundi flag naye bamu bagaana bugaanyi baagala bakube ebipande basimbe ku kkubo lyonna balooza byebikola ennyo okusinga beerabidde shift eyo baweemu buwi budde baleete sente tewali kyakkola so byebyo nno bannange naye nga muganda wange Mutyaba obubaka bonna bufunye I have no hard feelings with you ebyo kati byawedde tugende ku birala Mutyaba Mike atali ono yo muzanyi w'omupiira mbadde manyi ono fucking shit Mutyaba fucking shit tetulinaako buzibu musanyufu nnyo waali Mutyaba birimbi ogere muleke Mukasa abantu bakweraliikirira tekyali ayagala kugamba kintu ki andize kati kanatandika okukolera abantu mbaswa kuyisawo mawulire nengasigaza bwomu era nga wa abantu era bwe nagafuna njafuna kigatta jagamba ku Saturday The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. abakyala wereso omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babumutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kiba alina guno omuggo gwa musa waitisita premium detergent waliwo wanangaali embunda y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange